Calvary greetings and shalom to you all. Praise the living Jesus. Mwasibe mutya balamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Ebaza Mukama olwaleero ennaku z'omwezi 13. So omwezi gwa Mukama waffe, omwaka gwa Mukama waffe 2023 omwezi ogw'omusanvu. So twebaza Mukama kubanga atubadde ekisa nate okumuweereza obutakoowa n'okutuuka ku ssaawa eno nga kyatwanulidde mu kisa kye. Amanya n'eddoboozi Brian Bajimbe, Mark okuva mu Gate of Heaven Ministries International esangibwa e Namuwongo. Mukama atukoze obulungi, Mukama atukoze ebyekisa, so atukoze obulungi obutagambika, tumugulumiza kituva tumalirira okumuweereza ddala. Atukuumye ate akoze ebinene, tumulabye ng'asumulula, ng'awonya ate ng'akola ebyekisa. Yebaza Mukama olwabo bonna Omwoyo Omutukuvu baakozesa mu kwaya ebimu eby'ekkumi, mu kusiga, mu kuyamba ate obuweereza okusobola okulaba nga butambula, kubanga ffe Mukama bwe yalonda okusitula omulimu gwe mu biro bino eby'oluvannyuma weewaawo ekitiibwa ky'okulabisibwa mu linnya erya Kristo. So n'olwaleero nzize okusomesa oba okuyigiriza ku kirooto eky'okutambula ng'oli bwereere, oba dream about walking naked, oba ekirooto eky'okutambula ng'oli bwereere. Bantu bangi baloose ekirooto kino, omuntu n'aloota nga atambula ali bwereere n'atakitegeera. Omuntu n'afuna ekirooto nga alaba Eva ali ku luguudo atambula ali bwereere, ali waka atambula ali bwereere, ali byonna atambula ali bwereere, n'azuukuka n'agamba oba bitegeeza ki, n'abivaako n'abeerabira, n'enkya n'akiddamu. Obadde omu ku abo abadde baloota ekirooto ekifaanana bwe kiti, weewaawo tuula oyige mu linnya lya Mukama waffe Kristo Yesu Omunnazaaleesi. Ekisooka tugenda kutandikira mu kitabu kya Genesis 37 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli egamba nti haleluya, haleluya. Bayibuli egamba nti era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye, n'amutungira ekizibaawo eky'amabala amangi. Baganda be ne balaba nga kitaawe waabwe yamwagala okusinga baganda be bonna, ne bamukyawa, ne batayinza kwogera naye wabula eby'okuyomba. Praise the living God. Hallelujah. So Yakobo yatungira mutabani we Yusufu ekyambalo kye bayita coat of many color, oba ekyambalo ekikala ennyingi, oba ekyambalo eky'amabala amangi. Ekyambalo amangi kyali kitegeeza ki eri Yusufu? Ekisooka kyali kitegeeza okwagalwa, oba to be loved. Ekirala kyali kitegeeza favor. Ekirala kyali kitegeeza to cover, okubikako, ekitiibwa, weewaawo, okuganja n'ebirala biyitirivu. So kitegeeza nti mu nsi ey'omwoyo Bayibuli etusomesa ku nti abayambazibwa mu kubikkulirwa. Bayibuli eyogera ku bayambazibwa. Haleluya. Bayibuli eyogera ku bayambazibwa weewaawo ekyambalo ekyeru oba ebyambalo ebyeru nti byebikolwa byabwe eby'obutuukirivu. Kitegeeza nti omwana wa Katonda omulokole eva olina okubeera ng'oyambadde, olina okuba nga oyambadde. So ekyambalo ekiweesa Mukama ekitiibwa. Waliwo Yoshua kabona omukulu yali ayambadde, eriyo nammwe nga mwambala naye ng'ebyambalo biddugala. So yali ayambadde naye ng'ekyambalo kye kiriko ettaka, ne bakimwambula ne bamwambaza ekinekaanikana. Abasomi ba Bayibuli mubimanyi. So kitegeeza nti ekyambalo kitegeeza ekitiibwa, kitegeeza favor, kitegeeza okuganya, kitegeeza obukuumi, kitegeeza n'okwagalwa. Nga gwe otayinza kwagala muntu atambula ng'ali bwereere, ne mu nsi y'omwoyo bwekityo Katonda bwe kiri. So kati mu nsi ey'omwoyo okulaba ng'oli bwereere kitegeeza ki? Ekisooka kitegeeza nti oyambuliddwa, kitegeeza oli mwambule. Yali badde ayambadde n'olabika obulungi, yo coat of many color, n'ofuna favor mu bantu, n'ofuna omukisa mu bantu, n'ofuna okuganja mu bantu, n'ofuna ebifo ebirungi, n'ofuna ekitiibwa, n'ofuna ettutumu, n'ofuna byonna.
oli bwerere. So kitegeeza nti jjukira omwoyo gwe gufuga omubiri. Bw'obanga mu nsi ey'omwoyo eva beeroota oli bwerere, kaba kabonero akalaga nti waliwo ekitali kituufu. Ekimu ku bireeta ebirooto bino bakiyita sin. Praise the living Jesus. Bakiyita sin oba mu Luganda bakiyita ekibi. Katugendeko mu kitabo ky'Engero tulabe. Kitabo ky'Engero 14:37 katulabe. 14:37 agamba atya? 14:38 agamba atya? 14:38 Ngero. Obutuukirivu bugulumiza eggwanga. Okiraba? Obutuukirivu bugulumiza Katonda. Okulaba ng'oli mutuukirivu, jjukira obutuukirivu bye bikolwa eby'abantu ebirungi. So kati ebyo bye bituweesa ekyambalo oba bye bituweesa n'engule eri Bayibuli nga bw'oyogera mu kubikulirwa. So obutuukirivu bugulumiza eggwanga. Ng'omwana wa Katonda obutambira mu butuukirivu, ekisookera ddala oba onekaanekanye mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri ogenda kulaba obulungi, kuba mu nsi ey'omwoyo Katonda aba akusiima era aba akusanyukira. So ne mu nsi y'omubiri kiba kigenda kuba bwe kityo. Then part B egambye eti naye ekibi kivumisa eggwanga lyonna. Ekibi kivumisa eggwanga lyonna. Haleluya. Nti ekibi kivumisa eggwanga lyonna, ekitegeeza nti ekyambalo kikulu nnyo eri omulokole. Ekyambalo si nsonga kyambalo ki kyoyambadde. Haleluya. Ntegeeza nti tekitegeeza nti kyambalo ki kyoyambadde nno. Ekyambalo kyenjogerako ekiweesa Katonda ekitiibwa kyekyambalo ekitukula obulungi oba ekyambalo ekitaliiko kko. Tulabye Yoshua nga yayambala ekiriko ekko, weewaawo ne bakimwambula ne bamwambaza ekirala. Ate bw'obanga oli bwerere, ekisooka ekireeta obwerere mu nsi ey'omwoyo bakiyita ekibi. Mukama yeebazibwe. Ekibi eriyo abantu bangi nga batambulira mu kibi nga balokole kubanga si balokole, nga batambulira mu kibi nga batambulira mu kwonoona, naye nga buli weyeebaka Mukama amulaga ekirooto ng'ali bwerere. Kaba kabonero akakulaga mu nsi ey'omwoyo nti Mukama akulaga spiritual oyambuddwa, byokola bikwambudde. Maaso ga Katonda akulaba oli bwerere, atunula eri, ateeka eri feesi ye, tayagala kutunulako. Mukama yeebazibwe. Tayagala kutunulako kubanga oli bwerere. So bw'onoomala okuba obwerere ne mu nsi ey'omubiri, jjukira omwoyo gwe gufuga omubiri, bw'otyo bw'ogenda okuba. Ogenda kuyisibwamu amaaso, ogenda kunyomebwa, ogenda kuvumibwa, n'ebirala bigenda kutuuka ku bulamu bugenda kubanga tebweyagala kubanga oli bwerere. Ekibi mbyo kiriwa? Gamba ng'obwenzi, ng'oli sisita naye ng'olina basibulaza basatu, bonna obalimba ogenda kubafumbirwa ng'okomyewo e Uganda oba oli bweru, obanga oli Uganda nga bonna obalimba obasisinkana mu bifo eby'enjawulo, ng'oli bulaza ng'olina sisita gwe wasuubiza naye ng'omwendako bwenzi omulimba. So ekyo kiba kibi era Katonda akikyayira ddala. Ekyo kisobola okukuleetera ekirooto kino nga Eva Mukama akulaga oli bwerere, oba ekirooto ekirala kyatera okulaga, atera nnyo okulaga abantu nga banaaba amazzi amakyafu. So nakyo banga banaaba mu bidiba, so nakyo Mukama atera okugikozesa. So ebibi bingi, mulimu okulimba ng'olimba nnyo, mulimu okubanga obba ng'oli ku mulimu, baakuwa omulimu naye obba okola 10,000 olipootinga 8,000. Mukama yeebazibwe. Ng'olimba obba n'ebifaanana bwe bityo. So Mukama n'akuwa ekirooto ekifaanana bwe kiti nga Eva olwota oli bwerere, nga maaso ga Mukama akulaga mwana wange oli bwerere olw'ekibi, oli bwerere ogenda kuba. Ate jjukira buli wooba obwerere endwadde zikutuukako kuba akufaananyi ng'oli bwerere ng'otambula ku kkubo. Omusana gukwokya, n'ebisooto ebikuba ku ngoye ebikuba ku ggwe. So toba protected. Mukama kyaba akulaga tobaako bukuumi bwa Katonda. Kyekisooka emu ku nsonga lwaki ekirooto kikijja. So ekirooto kino oba kyekitegeeza. Then ekirooto kino njagala okuwa amakulu ag'okubiri gekitegeeza. Amakulu ag'okubiri oba for instance katugambe nti oloota weweebaka, oloota mu kirooto kyo ng'olaba omulalu, ng'olaba omufu, oba yali kitaawo oba yali jjajjawo oba yali yesengaawo oba yali kojja, ng'omulaba mulalu, ng'omulaba ali bwerere, atambula ku luguudo, atambula mu society, naye ng'omulaba ali bwerere, naye nga yafa. Okuloota omufu ng'atambula bwerere, omuntu eyafa ng'atambula ku luguudo bwerere oba mu society bwerere, kaba kabonero akalaga omwoyo omutukuvu aba akulaga nti waliwo ekibi kiwawangula
oba waliwo ekintu kyewawangula naye mu bulamu bwo bwa bulijjo naye kizeemu okugolokoka nga Samusoni we yatta empologoma envubuka yali emulugumirako ate naddayo eri empologoma najjamu omubisi. So naye Mukama aba akulaga nti waliwo ekibi kyewali wawangula naye kizeemu y'omufu oli nti ekibi wali wakiwangula ne kifa ye mufu naye kati kizeemu okugoloka. So kizeemu okugoloka oba waliwo ensonga oba waliwo ekizibu ekiba kizeemu oba oloota ekirooto ekyo emirundi mingi Mukama aba akulaga ekyo. Kale Mukama yeebazibwe katweyongereyo. So twebaza mwena tuli ku bannange abooluganda tuli ku puroguramu ey'okusonda ekifo ky'obuweereza. So kano ke kakaadi Gate of Heaven Ministries International. Tulabye abantu bangi Mukama nga abasumulula, tulabyeko be baaloga amalogo, tulabyeko abalwadde b'endwadde, buli Mukama yawonya omukyalo omulwadde w'omutima n'omulala omulwadde w'amaaso Mukama yamuzibula. Mukama alina byakola. So kitegeeza ki? Mukama yeebazibwe nti kaakano twagala kuva mu kupangisa tuli ku kusonda tufune ekifo ky'obuweereza. Nkusaba obeere paati eb'ekitundu kwekyo Mukama kyakola mu Namuwongo ng'owaayo twetaaga miliyoni 3 ng'owaayo miliyoni 10 ng'owaayo miliyoni 2 naawe asobola okwemirira n'oziwaayo lumu nga Mukama akuwadde omukisa ojja kuweebwa ddala omukisa. So naalina emitwalo 5 naalina emitwalo 10 Mukama ajja kuweera ddala omukisa. So enamba z'essimu obanga olina kyonna ky'osobola okuwaayo osigazaayo n'omwezi gumu ojja kuntuukirira ng'oyanukula gundi eyo yenva okuteekawo awo owe omulimu gwa Mukama omukisa ne Mukama anakola obulungi mu Yesu. So katweyongereyo n'ekirooto kyaffe. Namba 3 okuloota nga olaba otambula bwereere oba ng'olaba omuntu nga atambula bwereere kiba kaba kabonero akalaga nti omuntu oyo atambula obwereere. Kirooto kino era kitegeeza nti omuntu oyo atambula obwereere oba gwe atambula obwereere nti oba tracked oba wakwatibwa mu environment emu mu nsi ey'omwoyo either mu masabo nga bakwatira mu ddogo bakwatira mu ssabo ne bakuluga oba nga bakuteeka mu kacupa oba nga balina gye bakuteeka nga wa capturing oba nga wa tracking bwa mu environment emu mu nsi ey'omwoyo. Environment eyo gy'oba wakwatibwamu etakuganya kulaakulana, etaganya bulamu bulungi era oba olwala byokwata bye bifa n'ebirala, etaganya kulaakulana, etaganya bulamu bulungi, etakuganya kuba na favor mu bantu na progress. So ekirooto ekyo era okuloota nga otambula oli bwereere kyekitegeeza. Namba 4 so okulaba omuntu nga Mukama yeebazibwe ng'atambula ali bwereere oba gwe kennyini nga otambula oli bwereere kikaba kabonero akalaga nti omwoyo omutukuvu akulaga nti olina okugenda speed maaso ga Mukama okunoonya Mukama. Oba ofiiriddwa oba you have lost your power oba ofiiriddwa amaanyi oba ng'olina buli munnabyabufuzi oba kyonna oba oli muweereza wa Katonda oba oli kyonna ky'oli. So kitegeeza ofiiriddwa amaanyi Mukama aba akulaga oyambuddwa amaanyi. Ekisooka ekyokulala nti ekitiibwa oba glory. Ekyokusatu integrity oba obwesimbu. So oba Mukama aba akulaga nti ofiiriddwa oba ogenda kufiirwa a mighty blessing omukisa ogw'amaanyi. So oluvannyuma lw'okuloota ekirooto ekyo obanga obadde olina ddiirwa esobola okufa okuloota ebirooto ebyo obanga obadde olina akuyita asobola okwekyanga oba olina byobadde oguba bisobola okufa oluvannyuma lw'okuloota ekirooto ekyo bw'otakiteekako nnyo siira. So ekirooto kino namba 6 okuloota nga otambula oli bwereere. Namba 6 kisobola okutegeeza ebbulwa laaka obwavu okubonaabona. Hallelujah. So laaka ebbulwa obwavu poverty suffering oba okubonaabona. So era ekirooto kino kisobola okukireeta nga Mukama akulaga nti bino sitaani bya projectings oba byalese eri obulamu bwo ate nga naawe oyinza okuba nga okirinako naddala obujulizi nga yeweetunuulira ddala bwe bulamu mw'oyita. So oba ojja kugenda onoonye omuweereza ojja kugenda mu deliverance prayers ojja kwesabira osibe oba ojja kugenda eri omuweereza gw'omanyi asobola okuyamba mu kukola kusaba deliverance. Mukama akuteerere ddala osobole okuba ate nga oterera. Then namba 7 okuloota ng'olaba otambula ku luguudo ku street ng'oli bwereere. So kiba kaba kabonero akalaga nti omulabe setaani ali kukwambula kyambalo kyo ekya kitiibwa kya Katonda.
ekyekitiibwa kya Katonda nakunyonyodde ekyambalo nekyekitegeeza so sitaani abali kwambula kyambalo ekyekitiibwa kya Katonda obeere disgrace oba obeere ekivume oba obeere ekisekererwa mu bantu. Jjukira omwoyo gwe gufuga omubiri, oba ogenda kufuuka kivume mu bantu. Ekyokulala oba ogenda kuyisibwamu amaaso, oba oli mukyala mufumbo abaana bajja kutandika okuyisaamu amaaso, oba oli mukazi mufumbo omwami ajja kutandika okuyisaamu amaaso, oba oli musajja kyekimu, oba oli mukozi kyekimu. So olina okugolokoka okubaako nakyokola mu linnya erya Yesu mu kunoonya Mukama. Namba 8, ekirooto okulaba ng'otambula oli bwereere kiba kitegeeza nti omulabe sitaani alina ebizibu byali okupulaningira. So akwambudde ekitiibwa kya Katonda aliweereza obusale bw'ebizibu eri finances zo, eri amaka go, eri obulamu bwo, otandika okulwalalwala oba eri emirimu gyo. So era kitegeeza spiritual attacks, hallelujah, spiritual attacks, entalo ez'omwoyo lwelwawo ezigenda okuviirako okuswala oba ezigenda okuvaamu ekiswalo. So kitegeeza kyentalo ez'omwoyo ogenda kutandika oluvannyuma lw'ekirooto ekyo, ogenda kutandika okuwulira nga weebaka ebintu bikunyiga mu kifuba, ebintu olinga ayagala okusesema, kamungulu zaakukwata, ebintu biringa ebikutuga. So oluvannyuma lw'ekirooto ekyo kuba oba oyambuddwa, Mukama yeebazibwe. Then ekirala bw'olaba omuntu yenna nga afaanana bw'atyo naawe kennyini naye ng'owulira omutwe gutandika okujirira kamungulu ze, kaba kabonero akalaga nti omwoyo omutukuvu akubikkulidde, waliwo someone who has issued oba aleezinze obusaale oba okulaba nga ogw'eddalu singa embeera eyo eba ekubeerako, oba singa wabaawo omuntu gw'olota ng'ali bw'atyo, osobola okumubuuzaako mbeera kijawulira, asobola okuba nga anytime omulaba amplaningidde okulaba ate nga amusuula eddalu. Namba 9, olaba mukwano gwo ng'atambula mu kirooto, ng'atambula ali Bukunya, Mukama yeebazibwe. Kaba kabonero akalaga nti emyoyo gy'okugwa eddalu gimaze okumulumba, alumbiddwa amaanyi ag'ekizikiza okumusuula eddalu, kubanga teri mulamu atambula nga ali bwereere. Mukama yeebazibwe. So oba olina okumusabira, so omulaba aba amutunuzaamu omudumu gw'okumusuula eddalu oba okuleeta, oba omuntu oyo aba ayita mu bizibu, different challenges, ebizibu ebyenjawulo ddala ebiri okutukyalinga obulamu bwe. So aba yeetaaga kusabira, so si kumusekerera, olwa aba ayina entalo ez'omwoyo zaali okuyitamu singa omusemberera n'omubuuza. Okuloota mwannyoko, sister oba blaza wo kyentegeeza nga atambula ku kkubo ng'ali bwereere, kiba kitegeeza nti alina challenges oba okusomozebwa okuyitirivu mwali okuyita oluvannyuma lw'okwambulwa ekitiibwa kya Katonda. Either aba alina bwe yatambudde obubi ne Mukama, obanga alina bw'atambula obubi ne Katonda, obanga alina gye bamututte mu malugo n'ebifaananyi bityo, oba ye nga alina byakola ebigenda okumuviiramu obuzibu. So musabira. Namba 11, eri abawala, omuwala ng'oloota nnyo, otambula oli Bukunya, kikumazeeko ebbanga, otambula oli bwerere, nga sooka otunulira ennyambala yo. So ekisingira ddala eri abawala ekirooto kino kijja ng'omuwala oyambala bubi, nga yo sensitive parts, some of your sensitive parts zitambulira ziri bwereere. Omwoyo omutukuvu ng'akugulira, yambala bulungi ng'akuwoninga, weebala ebigenda okudda ebiddako bireme okutokako, gamba nga rape n'ebirala. So omwoyo omutukuvu aba akuwoninga, tunuulira ennyambala yo ggwe omuwala oba omulenzi, oyambala otya, sensitive parts ziri zitya, zitambulira bweru. So osobola okukirota ng'omwoyo omutukuvu akulaga. So oba oli muwala oba oli mulenzi, sooka onoonye ennyambala yefaanana etya, naddala abawala abato, Mukama ajja kukola obulungi. 12, abantu bangi batambulira mu bulamu obw'ekiswalo, shameful life, mu nsi ey'omwoyo ne mu nsi ey'omubiri, nga mu nsi ey'omwoyo tabitegeera ne mu nsi ey'omubiri, naye nga kyava mu kuloota ebirooto bino by'okutambula ng'ali bwereere oluvannyuma lw'okwonona olw'obutatereeza ntambula ye ne Katonda. Mukama yeebazibwe. So okuloota ng'otambula ng'oli bwereere kibi nnyo oba okuloota ng'oli bwereere, kubanga ongera kitiibwa. Then 12, okuloota ng'oli bwereere abakabonero akalaga oba olina omulimu, oba olina amaka, oba olina ki, nti you are about to lose omulimu. Onootera okufiirwa omulimu, onootera okufiirwa amaka, onootera okufiirwa connections ennungi,
oluvannyuma lw'okubaako otambudde obi, oba oluvannyuma lw'amaanyi g'ekizikiza, oba oluvannyuma lw'okulogebwa, oba oluvannyuma lwa long connections zoba oyingiddemu sitaani ng'ayagala kukubira awo. So weegendereze nnyo. Oyinza okuba nga ku mulimu obadde bakusasula n'okola bulungi, n'owa ekimu ekyokumi n'okola bulungi, naye n'ofuna mukwano gwo n'akuyigiriza okuba enjawulo lw'osoose okugikuba n'olwota ekirooto ng'otambula bwerere. Mukama aba akulaga weeyambudde ekitiibwa kya Mukama, oluusi nga gwe oziyambudde n'ozisuula n'eri. So era Mukama aba akulaga nti anytime oli bwerere, sitaani agenda kukuba omulimu gugwewo. So okuloota ng'oli bwerere tekiwa kitiibwa. So kiba kitegeeza era ogenda kuluzinga oba okufiirwa ekitiibwa maaso ga society oba maaso g'abantu, ogenda kuluzinga ekitiibwa. Abantu bagenda kuba tebakyakussaamu kitiibwa kuba mu mwoyo oli bwerere. Okuloota neighbour oba mukwano gwo gw'oyagala ennyo nga ali bwerere, sooka osabire omuntu oyo, weegendereze. Naddala singa oba tomumanyiiko, waba neighbour nga tomumanyiiko biwanvu, nga weebuuza lwaki yeeyisa ati, lwaki mbeera eti, Mukama aba atandise okulagira, aba atandise okubikulira obulamu bwe obw'omunda. Mukama yeebazibwe. Obulamu bwe obw'omunda. So oba kikyali is or a secret life. So njagala Mukama akumpeera omukisa, saba Mukama akunsanyusize, saba Mukama akukola obulungi mu linnya lya Yesu. Ekisooka ki ekyokukola? Ki ekyokukola ng'obadde oloota ebirooto ebifaanana ebyo? Toloota otambula oli bwerere, oli Bukunya womaanyuuka. Kugambe kitegeeza disgrace n'ebirala nga bembyogedde. Abalala muloota muli wammwe naye nga abalala muloota mwambaddeko wansi yokka nga waggulu amabeere gali bweru. So kaba kabonero akalaga nti there are some spirit, eriyo emyoyo eza ggwe mu bikolwa byo, oba eriyo emyoyo gy'ekizikiza egiri okwambula ekitiibwa kya Katonda, to disgrace you, okukuswaza n'okukubeeza mu bulamu obuli miserable. So oba oli musajja n'oloota nga oli bwerere waggulu, wansi ng'oyambadde sikaati, Mwoyo Mutukuvu aba akulaga oli mwenzi, oyujjudde omuzimu gw'obwenzi gukujjudde, oba olina okunoonya Mukama n'okukyusa enkola zo mu linnya lya Yesu. So bingi naye kimanyi obeereddwa omukisa. Kale Mukama akola obulungi. Ekisooka ky'olina okukola kiri kitya? Wa obulamu bwo Yesu. Kye kisookera ddala. Wa Yesu obulamu bwo. Okuwa Yesu obulamu bwo kiki? Kkiriza Kristo akuwa obulamu bwe, kwe kulokoka. Paati esooka kwe kulokoka. Bw'otaalokoke ebyo byonna oba tolina ngeri gy'ogenda kubivaamu, kubanga Kristo gwe tukkiriza n'atuwa Omwoyo Omutukuvu n'atuwa amaanyi okuva mu kibi ekyo n'okulwana n'amaanyi gonna naye gaba ga malogo, naye gaba ga kizikiza, omulabe gaba asindise eri ffe okusobola okutulwanyisa. So paati esooka nkugambye, kkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwo, mwatule. Ngenda kukuyambako mu ekyampuliriza. Paati ey'okubiri, tandika okwekizamini ng'oyambala otya oba mukyala. Tandika okutereeza engoye eziraga amabeere, zisuule, zite, ziveeko. Sikaati ezisukka ebisambi zireke. Yambala bulungi. Si nti okwambala obi kwe kukuweesa ekitiibwa oba kwe kusika abasajja. Yesu kusika abasajja, naye abatali ba kitiibwa n'abaagala okwendako obwenzi be bajja. Paati ey'okusatu eri nti haleluya. So paati ey'okusatu kugamba ekisooka lokoka, ekyokulala tunula ennyambalayo, ekyokusatu tunula obulamu bwo oba oli mulokole, otambula otya ne Mukama, waddirira, tokyasaba. So ekyo nakyo kijja kuyamba. Then paati ey'okuna, obanga oli mulokole, genda mu kusaba n'okusiba, sibayo ennaku 5. Sibayo ennaku 5 mu linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Funa soma Bayibuli, ofune ebyawandiikibwa ebijja okukuyamba. So ebijja okuyamba mu kwenenya ne mu kulwana olutalo, osobole okuddamu okwambala amaanyi. Eriyo Zabbuli 91. Yes, eriyo Zabbuli 91. Eriyo Matayo 4:17. Yoti 4:7. Eriyo Engero 8:17. So saba wenenye oti